Bakiro okwetuma amannya amakambwe kambwe kabwa kaganda bisusunku bamuyitani nsiko kati amannya bwega tugatira kubaga abasawa abasajja abasamize abasajja abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala bwolabe embeere eyo omusiraamu muddu wa Allah n'otakyukako omanyanga nti waliwo ekitatambula bulungi mu ddiini yo kati gwe mulyango guno era Imam Nawawi alayhi rahmatullah atuleteddemu ahadithi ziwerako hadith gyetuba tusooka nayo baddu ba Allah hadithi nkulu nnyo eraga ddi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bwe yakyukako ng'alaba waliwo omuntu ayingiridde embeera erimu okujooga Allah subhanahu wa ta'ala ate nga yeerimbise mu ddiini. Hadithi eno eva ku sahabi ayitibwa Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu. Ono siye Ibn Mas'ud. Enjawulo wakati wa bombi nti ono Abu Mas'ud ate olichi Ibn Mas'ud. Enjawulo ey'okubiri nti ono musajja munnamadina ansariyun khazrajiyun ate Ibn Mas'ud musajja min al-muhajirin alimu basenguka n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama okuva e Makka okujja e Madina. Abdullah ibn Mas'ud yomu ku basahaba abalungi abawangala n'omubaka Muhammad sallallahu okuvira ddala e Makka ng'akyali muvubuka paka n'awangala n'oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebbanga ddene okwawukanako ono newankubadde ayitibwa al-Badriyu naye Badri teyaliyo ekimuyisa al-Badriyu kubanga yasengako mu kitundu ekyo ne bakimuyita olw'okusengawo naye nga layisa min ahli badrin tali mu bantu be Badri. Agamba sahabi ono nti jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama sajja yajja eri mukama waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama babeeranga awo kumpi nga tebamuwanga nnyo gaapo kubeera wala kubanga yalinga kumpi n'omuzikiti gwe sallallahu alayhi wa sallama kati bwe yafunanga omugenyi oba amusanze mu muzikiti oba amusanze waka basahaba baamanyanga nti omubaka afunye omugenyi gundi ndowooza akukategeerekeka. Omugenyi oyo gwe yafuna n'aga nti inni la ataakharu an salati subhi ya rasulallah ebiseera ebimu nkikola mu bugenderevu nenkeerewa ku swala ya subhi. La ataakharu an salati subhi nkikola mu bugenderevu nenkeerewa okuyingira mu swala ya subhi. Ono nno kyakola mu bugenderevu baddu ba Allah kabiratu min al-kaba'ir. Omuntu okukikola mu bugenderevu okwawukana ku sunna ku mulimu omunywevu mu ddiini nga toyina nsonga. Mulimo ki? Okusaala eswala mu jamaa ogwo mulimu munene mu ddiini. Kategerekese kati ono azze eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam ga nti ya rasulallah nkikola oluusi nenkeerewa ku swala ku swala ya subhi min ajli fulan bima yutilu bina ekyo nkikola naye nafuna okunakuwazibwa okuva ku muganda wange fulan teyamwogera linnya. Shuruh za hadith zireeta erinnya ly'omusajja ono yali akikola naye konna kuteebereza nti omusajja ono agamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti nkeerewa mu bugenderevu ku swala ya subhi nenkeerewa okutuuka min ajli fulan naye ensonga kweva tuyina muganda waffe atukulembera mu swala amannya ge ye gundi mutabani wa gundi bima yutilu bina atusaaza n'atuwanvuya mu swala. Kati olw'okuwanvuya mu swala kyekindeetera oluusi okukola ki ninga kangira nnindako n'amusanga alinako waatuuse kale kangira nnindako ntuuke nga ali kulaaka yakumeka ali kulaaka yakubiri. Sahabi ono Abu Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu aga nti fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ghadiba fi maw'idhatin qattun
sirabanga oba nali sirabangako mubaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ghadiba fi maw'idatin ng'asunguwadde mu mbeera ey'okubuulirira mimma ghadiba yawma idhin okusinga bwe yasunguwala bwe yanyiiga sallallahu alayhi wa sallama ku lunaku olwo. Kategerekese saalaba ku mubaka sallallahu alayhi wa sallama ghadiba fi maw'idatin ng'asunguwadde ng'aliko obusungu ng'abufunye mu mbeera ey'okutubuulirira mimma ghadiba yawma idhin okusinga obusungu bwe yafuna ku lunaku olwo. Lwaki anyiize? Untuhikat hurumatu shara, waliwo omuntu ayingidde mu mateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Teeka kyawo lyayingiridde ani alitegedde? Teeka ki lyayingiridde? Ani amanyi? Esebu alaikum salaam. Nedda sebu ani ategedde omusajja ono kyakoze? La hawla wala temuliiwo. Tuddemu katono emabega. Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu atunyumiza nti wajja omusajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'amuga nti ya Rasulallah inni la ataakharu an salati subhi min ajli fulan bima yutilu bina. Ya Rasulallah ntera okukeerewa mu ssala eya subhi naye ensonga enkereya nkikola mu bugenderevu olw'okuba nti muganda waffe gundi yutilu bina atuwanvuya mu ssala. Okategedde eno onaaloopa kati omubaka sallallahu alaihi wasallam tannaba kwanukula kati sahabi ono atunyumiza embeera omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yalimu ng'amaze okufuna complaint eyo. Kategerekese embeera omubaka gye yalimu agamba nti fama ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin, saalaba ku mubaka wa Allah ng'asunguwadde mu mbeera y'okutubuulirira mimma ghadiba yawma idhin okusinga ku mulundi ogwo obusungu bwe yafuna. Obusungu bwe yafuna yabufuna lwaki Sheikh Hamza? Ya Rabbi. فقال أمك صل اسم عليكم السلام ورحمة الله. يسيب بسونغ مسايدا ينكسب بسونغ ندى اسم عليكم السلام توانغوه إن شاء الله. Omubaka n'anyiga olw'ekyo obujulizi ku ekyo bwe njagala kati ono atuuse njagala obujulizi obwo. Waliwo etteeka lya Allah ono awanvuya mu swala lye yakola ki? Lye yamenya. Ono awanvuya mu swala n'etteeka lya Allah lye yakola ki? Lye yamenya ery'okukaluubiriza abakola ki? Ery'okukaluubiriza abasaala. Teeka ki eryo? Lye mbadde mbuuza esebo. Barakallahu fik. Ekyo kye mbadde nnoonya. Mu surati Al-Muzammil mu aya esembayo oba eri mu aya ezisembayo yesembayo nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti faqra'u ma tayassara minhu. Bwe muba musaaza bannammwe oba musaala musome ekyo ekibanguyidde. Aya swariha, aya nambulukufu. Gwe wenna eyeetaddewo oba ateerebbwawo okubanga osaaza abasiraamu oteekeddwa okubanga ala dirayatin biha, oteekeddwa okubanga etteeka eryo olimanyi. Kategerekese kati ekyo kyekyanyiza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama
owanvuyiza abasiraamu otuuse n'okuba kyayisa ki otuuse n'okuba kyayisa esswala alegedde muddu wa Allah omubaka n'agaba ebigambo bino nti ya ayuha nnaasu abanga abantu inna minkum munaffirin ekituufu mummwe mulimu abakyayisizza bannammwe eddiini okategedde oba omubaka sallallahu alaihi wasallama yasunguwala okutuuka ku ekyo fi amri mubah ku kintu ekitegeerekeka ekiyinza okukkirizibwa mu ddiini kati kiri kitya ku oyo abakoze ekitakkirizibwa ng'ono Saalongo Masanso Bisusunku eyawasiza abakazi omusanvu omulundi ogwo okitaba oluganda yani ono asaaza abasiraamu akola mulimo gwa Allah era akola omulimo mulungi era yalondebwa bi'inayatin luvannyuma lwa kumwetegereza nti mulungi mu kusoma Qur'ani mulungi ku saidi y'eddiini ye naye olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yanyiiga okutuuka ku ekyo ng'anyiigira oyo kiri kitya ku ggwe atanyiigidde bisusunku eyagasa abooluganda abameka abooluganda ababiri wekitibwa Allah yatugana nti wa an tajma'u baina al-ukhtayn omuntu bw'oba owasa togatta genda owase naye togatta baluganda bameka baluganda babiri tebagattibwa mu bufumbo bw'oba oyagadde muganda wa mukyala wo mulamu wo onaamala kugenda n'olyoka otongoza ono ekyo kizibu sharia teyakuta osiraamu bwakuta ono mute omugende nti ajja ati sikyakulina mu ssanyu dakowa dakeeka omaluufu n'otongoza ono khalas nga kiwedde naye n'ojooga Allah alana kyere kulw'okuba olina obusente mukuba osobola okugula ente bbiri n'ozireeta mu kidaala omulundi gumu osobola okusasula amahala 2 ga mulundi gumu ate ndawuli nti akasajja ako obujoozi nti abakazi kabasuzana mu nnyumba emu kasajja kajoozi kayitirivu kati gwatayana busobozi buzimba nnyumba buteekawo bayitiza ujiya kale baddu Allah mulaba embeere bw'abanga omubaka yanyiigira awanvuye esswala sallallahu alaihi wasallam nanyiigira awanvuye esswala kiri kitya ku ggwe atanyiigidde bisusunku ajooze Allah ku ekyo omubaka naga nti ya ayuha nnaasu abanga abantu inna minkum munaffirin mummwe mulimu abakyayisa bannammwe eddiini ekyo nno baddu ba Allah nakyo kikolebwa mu ngeri za njawulo osanga omusajja nga khalas alhamdulillah ayinza okuba atusaaza bulungi kubanga essula ziyakwata zeezo okiraba esinga obuwanvu muze yakwata lam yakuni alladhina kafaru alhamdulillah bwagimala n'avunnama era nga tatukaluubiriza ku saidi eyo naye nga bwatukwatako okutubuulirira akolokota buli muntu bantu tebatuka okudduka mu muzikiti oyo munaffirun kiraba okyayisiza abaddu omuzikiti okiraba oluganda ogafudde makaago olira oluganda fa anta munaffirun naawe ogwa mu kino okyayisa abantu omuzikiti olw'enneeyisaayo fa ayyukum amma nnaasi mbaka sallallahu alaihi wasallam aga nti yenna mummwe abalondebbwa okulembera abantu mu ssala falyujiz kimugwanidde okubanga afunza kimugwanidde okubanga awewula fa inna min waraihi alkabiru wassagir kubanga emabega we mu nnyiriri waliyo omukulu omukadde wassagir waliyo n'omuto ennyo abo babiri beetaaga okusaasirwa kalegerekese wadhal haja waliwo n'ayina obwetaavu nga zze ku saala ayina gyakola ki ayina gyalaga hadithi eyo nkulu nnyo hadithi eyo nkulu erimu ebigambo bikulu etulaga ki baddu ba Allah nti okusunguwala si kirungi la yaqdiyanna ahadukum bayna ithnaini wa huwa ghadibun au ghadbanun tolamulanga wakati w'abantu babiri ng'osunguwadde naye ebirala ebifo ebitugaana okusunguwalirwamu naye waliwo okusunguwala okulungi idhan tuhikat hurumatu shara
bw'abanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ga Allah gajogeddwa mu mbeera muddu wa Allah ng'ogiinako obusobozi beera nga obaako kyokola fahadha min alkamaliyat ekyo kiri mu ebyo ebikufuula omusajja owaddala. hadithi eyokubiri hadithi ya Anas radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama mbaka wa Allah ra'a nukhamatan fil qibla yalaba akakolondolwa mu muzikiti saidi y'ekibula kakolondolwa mukamanyi kakwata omuntu adayinamu ekifuba bwagenza okuwandula n'abaako wakawummuza fashaqqa alayhi dhalika mbaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yakalaba n'asunguwala n'anyiiga n'azitowererwa nnyo okubeera nti waliwo omusiraamu ataasobodde kulamuza common sense magezi maki mazaale n'atateeka kikolondolwa mu muzikiti ku saidi y'ekibula. Anasaaga nti ekyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam kyamunyiiza hatta ru'ya dhalika fi wajhihi nekimulabikako ku face sallallahu alayhi wa sallam faqama fahakkahu oba fahakkaha kyava ayimirira sallallahu alayhi wa sallama n'akozesa kye yali ayina fahakkaha n'akatakulawo akakolondolwako ne kavaawo biyadihi n'omukono gwe. Kyo nno kiraga baddu ba Allah nti omuntu ebbanga ly'omala nga ekibi osobola okukijjisaawo omukono fahadha awula kyekisinga okuba ekiki kirungi. Bakusallama yalaba ekyo teyakoma kukyogerako bwogezi teyakoma kukikyawa wabula yateekawo embeera najja n'akijjawo sallallahu alayhi wa sallama n'omukono gwe. Naawe olina by'osobola mu makaago olina by'osobola mu makaago okubeera ng'obikyusa n'omukono gwo ng'ensonga paalamenti ya Uganda teziriimu wallahi nga nsonga zo za mu makaago okiraba n'okyusa. Kiraba Oluganda yinza okuba n'omukyala oba n'abaana abalwebweru mbeera y'abazadde tugiragajjalidde nnyo kuba nange ndi omu ku mmwe okuleka abaana baffe okukeerewa okutuuka ewaka nga bali mu centers omwo mu butawuni obutonotono bali mu kukola ki abamu bali ku ludo abalala bali mu kuzannya abalala bali ku maduuka. Ensonga enyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati waliwo omuzadde ayinza okulaba ekyo n'atafaayo so nga asobola okuteekawo embeera wama paalamenti esobola okutuula ti mujje mulabe wano Namuŋŋona waliwo omusiraamu yaganye abaana b'okubeera ebweru baada magharibi. Waliwo poliisi eyinza okukulumba ekyo kisobola okukiteeka mu makaago. Esswala n'olaba taariki ssala mu makaago abatasaala n'oteekawo embeera n'omugaa nti muzaana wa Allah olina okusaala fulaani olina okukola ki ekyo kisobola. Okukozesa omukono ng'olabye munkar awula kyekisinga okuba ekirungi okusinga zino options endala omubaka Muhammad sallama ze yakola ki ze yatuwa. Kyova olaba yajja akakolondolwako wekaali fahakkaha n'akatakulawo sallallahu alayhi wa sallama ne kavaawo. Bwe yamala n'agamba ebigambo bino sallallahu alayhi wa sallama inna ahadakum idha qama fi salatihi kikakafu nti omu muffe bw'ayimirira okusaala fa innahu yunaji rabbah aba ayimiridde oba aba ali mu ssala kubeera nga akoowoola mukama we Allah. Wa inna rabbahu bainahu wa baina alqibla mukama we Allah awo mu kibula awo mukama we Allah w'abeera ali. Kitegerekeka oba kibulamu? Bw'oyimirira okusaala n'otunula mu kibula awo mu kibula mbaka kyategeeza nti awo mu kibula w'otunudde
gwe yazzo okusaba Allah n'okumukowoola awo mu kibula wootunudde Allah waakola ki? Allah waali. Sagala kuyingirira masala Katonda ali luddawa, ali mu ggulu ggulu ery'omusanvu oba ali ku nseene eyaffe oba ali buli wamu. Kiraba ago masaili mawanvu, n'ekyo bw'olina okumanya nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agambye nti awo wootunudde awo Allah waakola ki? Omukamawo Allah waali. Mukamawo Allah waali. Oba ala al-aqal takhayyal, kuba ekifaananyi nti oyimiridde mu maaso ga Allah era ne Allah waakola ki? Allah wo waali, oli mu maaso ge. Kale n'agamba nti fala yabsuqanna ahadukum qibala al-qibla, kale tokikolanga n'ofuna akakolondolwa n'ojjuuka kubba mu maaso g'ekibula. Qillat adab, oba osiiwusa empisa n'eyakutonda Allah jalla jalaaluhu. Walakin an yasaarihi, kale bw'oba wakukikola waali kikoze ku kkonoowo, option esooka, au tahta qadami, oba wansi w'ebigere ebyo, kutamayimu katono okole ki? Okafujjaawo. Thumma akhadha tarafata ridaihi sallallahu alaihi wasallam, bwe yali asomesa ku nsonga eyo yaleeta yabikkula tarafata ridaihi, baguyita muki? Ku saidi y'omudalizo, kanzu ebaki libaddinda ku ddinda ly'olugoye lwe sallallahu alaihi wasallama, n'afunya n'akateekamu, okiraba, n'amala thumma radda ba'dahu ala ba'din, bw'amala n'akwata olugoye luno mwakubiddeko ekyokulabirako n'aluzza bw'ati n'aga nti faqala au hakadha, oba n'okola bw'oti. Yasomesa sallallahu alaihi wasallam, si bwe kiri? Makuddamu katono kwetegereza, agambye fala yabsuqanna ahadukum qibala al-qibla, tokolondola, tokuba akakolondolwa muki? Mu kibula. Hadithi ena riwaya endala, idha salla ahadukum fala yabsuqanna, omumwe abanga ali mu ssala fala yabsuqanna wajha al-qibla, tokuba akakolondolwa mu kibula. Fa inna Allaha, kubanga ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, wajha al-qiblata idha salla, abeera mu maaso ga kibula bw'oba okola ki? Ndoza riwaya embuzeemuko katono naye nga bwetyo bweri, oba esembereganye. Kati Allah wo wano mu kibula waakola ki? Tokubawo kakolondolwa. Mbaka agambye nti kale bw'oba okaluubiriziddwa nga tosobola kukamira, fa an yasaarihi, kakube kuki? Ku kkono, au tahta qadamai, oba wansi w'ebiki? Oba wansi w'ebigere. Oba yasitula sallallahu alaihi wasallam eddinda ly'olugoye lwe wansi, olugoye gye lukoma, n'alugjayo n'akola bw'ati, n'abanga afujjamu n'alugatta n'akola bw'ati, n'aga nti kale okole bw'oti. Sheikh waffe nga annyonnyola hadithi eno yagambye nti bino ebisooka bino ebibiri ku mizikiti gyaffe egyakaakati tebikyakola. Qawlan wahida. Ate ebigambo ebyo mulina okuba nga mubimanyi, era y'ensonga lwaki tubasomera ebitabo bino. Yagambye nti bino ebibiri ebisoose bino ku muno omulembe tebikyakola ki? Tebikyakola. Tofujja akakolondolwa mu muzikiti ku kkonoowo, tokikola. Ku kapeti yaffe ne woba olimu wekka musiraamu tokikola, n'okuba akakolondolwa ku kapeti yaffe oba ku kisenge ky'omuzikiti. Wallahi tujja kunyiigira ebyaddala, wallahi tujja bino tebikyakola ki? Agambye nti ebyo agambye nti ndowooza rubbama olw'embeera y'emizikiti gye yalimu mu kaseera ako, kwajjukira gyalinga gya musenyu wansi, okiraba, awamu nga tewaliiwo na kintu, musenyu mwereereddu lwazi. Kyova olaba omuzikiti gwalina n'omusajja okujja ogufuuyisaamu, okiraba, ganga munda mu muzikiti awo si kyekifo ekiyonje ennyo, si kyekifo ekimasaamasa ennyo, ekyegombesa ennyo, okitegeera oluganda. Eyo embeera yaliwo. Koobe wansi w'ebigere musiraamu tokuba akakolondolwa ku kapeti y'abaddu, kyabulabe nnyo. Wabula wano Sheikh agambye
bw'oba toyina katambaala akakolwa n'okuba mu katambaalako kwata olugoye kafujje mu kanzu anti tosobola kukamira munnange kakube mu kanzu kateeke mu ssaati tokakuba mu muzikiti la an yasarin wala an tahta kadamai si ku kkono yadde wansi w'ebiki yadde wansi w'ebigere. Hadithi eno erimu ebyokuyiga bingi, erimu ebyokuyiga bingi. Ekisooka mu hadithi eri esoose omubaka sallallahu alayhi wa sallam yanyiiga nnyo. Mumanyi lwaki? Yapima embeera sallallahu alayhi wa sallam ng'asuubira okuba nti akola ekyo irimu eyagirina naye omutwe mugumu. Olira Oluganda nga bamasheekh bano ba Sheikh Ahmad tubeegaira gye tusalira talawiya musiraamu tetusobola juzu, wallahi omusiraamu n'agaana ne muteesa nti swafa wallahi omusiraamu n'alema era n'asoma bbiri oluusi n'ayisaamu wallahi bano ba Ahmad kati ono hafiz ono naye twegalire beegayirire siraamu juzu tetugisobola wallahi n'alemerako. Nakasero oba tosobola juzu genda osalire ewalala ye fatuwa gye balina. Kati ono asuubirwa okuba nti gwali mutwe munene naye ekituufu yali akola ki? Yali akimanyi nti eswala bagifunza, yali akimanyi era yali akimanyi nti bw'atyo mukama we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatendeka naye n'aguma. Kati omubaka oyo yamunyiiza nnyo kubanga mu'anidun ma'al ilm, agubye okukola ekitali kituufu ate nga akimanyi. Okwawukana kwono ono yakikoze, tewaaliwo fatuwa yonna, tewaaliwo kuyigiriza kwonna ku nsonga eno. Ono just yabulwa ka common sense. Kuba sheikh ka common sense ako kakulu nnyo. Okiraba Oluganda kakulu nnyo. Era kati ne kuguno omulembe ogwaffe seeka osanga omusajja omukulu ng'atambula eminyira akwata miki akwata mikwate, so nga ate osanga omwana omuto n'atunuulidde ekyo n'agamba yiraba omusajja omukulu. Okiraba bw'akwata omwana omuto n'amunoga naye nga bbe waabwe ayinza okuba gye yakulira ng'ekyo tebakirinaamu buzibu. Okiraba Oluganda kati ono ekizibu kye tewaaliwo buwandiike bwonna bugaana kino. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallama okunyiiga kwe tekwali ku levo y'emu n'oli. Era wano bw'otunuulira mu hadithi eno omubaka sallallahu alaihi wasallama essira yaliteeka kusomesa. Omuntu bw'atuuka mu mbeera efaanana bw'eti akola atya? Tya abo oba embeera etuuse kale kikole ku kkono oba wansi waki oba mu lugoye. Ekyo nno Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yakikolako n'omusajja omulala Muawiyata ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu. Oyo sahabi yali mu ssala munda mu ssala wakati ne basahaba banne ssala ya jamaa ne wabaawo eyeyasimula n'amugamba nti yarhamukallah mu ssala munda ate mu ddoboozi lyennyini nga buli muntu aliwulira. Kati sahabi yanyumya yaga nti nakikola muga nti yarhamukallah Allah akole ki fahadaqani an-nasu bi absarihim bantu ne balyoka banjiikira ne bantunuulira ne bantunuulira mu riwaya gati faramani an-nasu bi absarihim abantu ne balyoka bankuba amaaso ate jjukire swala teyogerwamu kiraba ba amaaso bwe bati fadaraba ba'dhuhum ala fakhdhayhim abamu ne batandika okukuba ebibatu bino ku bisambi byabwe. Kawulira ono omujega ulira omujega bwe yalabanga embeera emususseeko Muawiya kyavaga nti wathukula ummaya ate abange enkoze ki abange mumbeeredde ki basiraamu ebyo nabikola ali muki muswala abange mumbeeredde ki. Kati
kati aganti okutuusa lwe nakimanya nti bano baŋŋamba kusirika nensirika netuguma eswala neekola ki kyo nno nakyo kyali kirina okumunyiiza sallallahu alaihi wasallam kyali kirina okumunyiiza naye eswala bwe yaggwa oyo omubaka sallam ate teyanyiiga kuba yamanya nti ono wakusomesa buki busomesa namuyita namugamba nti omanyi eswala eno erina ebikolebwamu ebigambo ebikolwa dhikrun qira'atul Qur'an kusoma Qur'ani na kutenderezaani tegenda mu bigambo bifaanana bwe bityo sahabi ono kigambo kino kyamukola bulungi era n'anyumya n'aga nti saalabako simanyi musomesa mulungi kusinga mubaka wa Allah kubanga yamusomesa mu mbeera ekwata emuwaliriza okukwata kyakoze eki ekimusomesebwa ate wakati mu kumwagazisa kategerekese era kyekimu n'omusajja yakunkumula mu muzikiti basahaba ne banyiiga yaba sahaba ne banyiiga fuka otya liwawa gwe wakulirawa baka sallallahu alaihi wasallama naga nti ala tuzrimuhu temumutaataganya mumuleke temumutaataganya mugende muleeta amazzi tegatuma naye afuse kuba oyinza okugamba omuntu nti gwe okunkumuddewo genda oleeta amazzi okole ki bano abaali basunguwadde basahaba mbaka be yagamba nti mugende muleeta amaki mugende muleeta amazzi muyiwe mu kifo ekyo kitobe namuyita namugamba nti owange jangu nti mizikiti gino munnaye tusaliramu buki tetufuyisaamu ekyo nakyo kyali kirina okumunyiiza sallallahu alaihi wasallam niye lihikimatihi olwa hikima yalaba nti bano abali mu mbeera efaanana bweti si bakusunguwalira si bakunyiigira bano tebamanyi kiraba oluganda bano tebamanyi bano bakusomesa buki bakusomesa busomesa mulyango gwe tulimu baabu alghadabu okusunguwalako idha ntuhikat hurumatu shara bwekibanga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala galumbiddwa hadithi eyokusatu budde bubanga butumala hadithi ya mama wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha atunyumiza n'atugamba nti atunyumiza mama wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha n'atugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qadima min safarin yatuuka sallallahu alayhi wa sallama ng'ava mu lugendo bwe yali ava mu lugendo yansanga sallallahu alayhi wa sallama waqad satartu sahwatan li biqaramin fihi tamathilun yansanga sallallahu alayhi wa sallama nga nyina sahwatan kigambibwa nti eyinza kubanga boksi oba katandaalo kali mu nnyumba kateekebwako ebintu kati mama wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha baka sallama taliiwo amwetegekera alongoosaako ewaka mu mbeera z'abakyala batera n'okuteekateekawo obuntu obukola ki obusikiriza okulaba era sheekhe baba tebabukolera waliwo ekitali kituufu mukyala obutakulinda bakyala banyaffe ebitambala tebalindanga babbaaba bwe kubigula babitunganga n'engalo zaabwe n'akitunga naye ng'ekigendererwa ayagala haji bw'aba akumawo akimuteere kuki ku mmeeza kati mama Aisha kyennyini kyekyaliwo kati akantu ako akameeza ako oba ebokisi eyo oba akatandaalo kaali mu nnyumba kyava aleeta akagoye kayita akatambaala nga kaliko ekifaananyi tamathilu bimaana rusumaat nga kakubiddwako ebifaananyi oli oluganda
falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam olwabo mbaka nakuba amaaso kunyaffe mama waffe okuwunda kwawunze nyumba material gwakozesezza olwabo mukubako maki amaaso kyava hatakahu kyava kakwata sallallahu alayhi wasallama birusumati ebyaliko n'abikuutiza n'abikuutako sallallahu alayhi wasallama watalawwana wajhuhu sharif face ye nekyukako sallallahu alayhi wasallama n'anyiga sallallahu alayhi kyekimunyiizizza faananyi rusumati eziri ku kagoyi mama waffe kakozesezza okukola ki kyavaaga nti ya aishata ashadda nnasa adhaban inda allahi yauma alqiyama alladhina yudahuuna bikhalqi llah abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku lunaku lw'enkomerero aisha kankubuulire abantu abaagala okuvuganya allah mu kutonda bimaana omuntu bw'akwata ekkalaamu oba kabrush akasiiga langi n'agamba ngenda basiigira Bobi Wine nga bwe yakula najja n'amusiiga kuki kiba kitegeeza ekyo kyakola ali ku kitonde kya Allah akikola nga Allah bwe yakola ki nga Allah bwe yakikola avuganya Allah mu kukola ki mu kutonda era kyekimu agamba nti ngenda mutondamu sitatyu ng'eyamuteesa eri wali mu kibuga obange yakapererugadi n'abalala okiraba oyo yudahi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqi oyo avuganya Allah subhanahu wa ta'ala mu kukola ki mu kutonda bakusalama yanyiiga naye wano waliwo ekyokuyiga kikulu mama waffe Aisha yali tamanyi hukumu eno wa maadhalika ombaka yamunyiigira mbaka kyamunyiiza omanyi lwaki anayinza okukitegeera mama waffe Aisha yali tamanyi nti ebifaananyi bino si birungi tewaliwo kyonna kiraga nti mama waffe Aisha kino yali akimanyi n'amala n'ayawukana ku kyamanyi tewaliwo obujulizi bwonna walladhi yaglubu ala dhanni naye ekisinga okujja mu kufumiitiriza kwaffe n'okwaba walimu abatunulira hadithi eno lwaki omubaka yanyiiga ate nga kwoli yakunkumula muziki teyakola ki tewali ebigambo tebiraga nti yanyiiga teyanyiigira Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami eyayogerera mu ssala teyabanyiigira olw'ensonga baali tebamanyi naye ku Aisha yakola ki yanyiiga waliwo abaddu nga tolina kubakwasa kisa nga bwebakwasa ekisa beerabira mangu yes nga bw'omukwasa ekisa akola ki yeerabira mangu ayinza okuba mwana waka n'akola ekikolwa nga kibi nga lwasooso kikola naye ng'olina omumubonereza okategedde mwana gw'omuzaala bulijjo jjo omutendeka kino kikole tokola ki n'abaako kyakola nga tokimugaananga naye ng'olina omumubonereza amanye obukulu bwaki kyekyaliwo ku mama waffe Aisha nti omubaka Salama yali alina okusika obwongo bwe amulage nti Aisha kino kinene okiraba asigale nga lubeerera ajjukira nti kino kyanyiiza baze tekyetaaga kukola ki tekyetaaga kuddibwamu fahatha ablagu fi tarbiya mama Aisha yali yafumbirwa agambaka Muhammad Senga nga muwala muto kati embeera efaanana bweti ablagu fi tarbiya yesinga okunyweza ekyo kyotendekamu omuntu gwokola ki kati sheikh oyinza okubanga ewaka omwana wo omugaana okuliisa kkono ekyo nga yakitegeera kiraba oluganda n'omugaana okufuuyisa ng'ayimiridde gaa nti musiraamu omuntu bw'aba afuuyisa amala kukola ki amala kukakkanako wansi naye oyinza okubanga tomugambangako nti omusiraamu takwata mu nsawo kutwala kitali kiki
najja mu nsawo yo ng'okyebase najjamu omutwalo n'agutwala ku dduuka nagaba mpe swiiti n'obuuza ani yatutte ssente zange ala jjukira oyinza okuba gw'olina gwokka omutwalo okiraba nga gw'olina ani yatutte omutwalo taata naguzeemu swiiti kati mu mbeera eyo ng'olina omumubonereza amanye nti nze nkomawo wano awaka nga nnyina ebibalo byange kino aleme kukiddamu nazze omutwalo gwe nnina okulekako awaka okiraba ate ninnyako ne transport aziza mu kibuga obitaddemu omuzannyo Mohsin okiraba kakati ng'olina omumubonereza ekyaleme kuddamu kukisemberera la min karibu wala min baid nga bw'alaba ku ngoye za ddaddi aga nti ekyo kyankubya okategedde mundu wa Allah kati ekyo kikulu nnyo bakusallama yanyiigira mu nsonga zino asobole okutuusa message eri maama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha nga message ki mumu ebifaananyi baddu ba Allah abamanyi abasinga obungi baga nti ebifaananyi biri haramu waliwo ebiri muttafaqun alayhi nga biri haramu bifaananyi nga biri haramu nga ajma'at al umma nti ebifaananyi ebiri ki ng'ebifaananyi ebyo ebiwumbe biri haramu kiraba bifaananyi ebyo ebyokukuba ne langi okusiiga biri ki biri haramu ijma'at al umma ebifaananyi ebya photography byetukuba n'amasimu gaffe byetukuba ne kamera zaffe zino ebyo ikhtalafa haulaha ahlul ilm abamanyi baffe babikola ki babyawukanamu okulaba kwange nze ku nsonga kyenkyayimiriddeko nti baddu ba Allah ebifaananyi ebyo bikkirizibwa mu mbeera ekkirizibwa bikkirizibwa mu mbeera ekola ki ekkirizibwa bimaana essaawa zino waliwo ku mmwe kale abatali mmwe abalala bataliiwo ng'oli alina mu ssimu ye ebifaananyi naye kennyini nga tasobola biraga muliraanyi ebyo biri haramu teri yakyawukanako biri ki bifaananyi obirina mu ssimu obimanyi okiraba era wabisaba nga obyagala naye tosobola kubiraga akuliraanyi era tosobola kukkiriza mwana wo okukwata ku ssimu yo ebyo biri haramu kati ate mu bifaananyi bino ebya photography waliwo abamanyi babyegattako nti tebirina buzibu nga bamanyi babyegattako nga bifaananyi ki ng'ebifaananyi ebitwala obujulizi mu kooti ezikkiriza ebifaananyi waliwo kooti ezabigaana kiraba oluganda bifaananyi byakubiddwa kutwala bujulizi mu kooti bifaananyi byakubiddwa abaana abasoma mu masomero basomereko ebyo tebirina buzibu beejima ahlul ilmi bamanyi bonna bakyegattako naye ebifaananyi bino nga seeka ndi ku mbaga ngenze kuwasa neneefotola selfie byenjogerako kifaananyi njagala kulaga mukyala wange nti sikulimba nzuuno ndi ku masjidi Aisha aja ti akafaananyi kaako noteako nenaku z'omwezi waliwo kamera eziteekako ennaku z'omwezi nti nzuuno ndi ku masjidi Aisha aja ti siri eri gy'olowooza kiraba twala bujulizi ebyo byebiriko ki ebya passport ebyo abamanyi ne beegatta nti bikola ki bikkirizibwa ku mulembe guno waliwo sheikh abamu ku bawalimu bammwe ne zino kamera baazigaana titubalinaako buzibu tubalekera eddembe lyabwe okusoma nga bwe bakola ki okusoma ku bawalimu baabwe nga bwe bakola ki naye eddembe lyabwe werikoma eryabalala werikola ki weritandikira tebakaluubirizibwa oba tebagejja mitima bwewabanga walabiseewo abategedde ensonga zino mu ntegeera eyawukanako ku ekyo saba mukkirize hadithi eziddako biiznillah zikyali mu mulyango guno ezoogera ku kunyiiga kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama inshallah tuzirabe mu nsisinkano zaffe eddako eziddako saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi mu ebyo tuwulidde bwabanga waliwo alina kyabuuza inshallah kibuuze bwabanga tewali mwazini ayaziini inshallah tugende barakallahu fikum
kuddamu katono tusomye hadithi mmeka tusomye hadithi 3 barakallahu fik webale kubeerawo hadithi yasoose yabadde hadithi yani Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu hadithi igamba nti jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sajja yajja namuga nti ya Rasulallah inni la ataakharu an salati subhi nkere wa kusala ya subhi mu bugenderevu bisababi fulan olwa muganda wange ono alladhi yutilu bina atuwanvu ya musala sahabi natunyumiza nti fama raaitu Rasulallah salaba mubaka wa Allah yaghdhabu fi maw'idhatin nganyiga mu mbeera y'okutubulirira mimma ghadiba yawma idhin okusinga olunaku olwo yanyiga nnyo sallallahu alayhi wasallama namala naga nti fa inna minkum ya ayuha nnaasu fa inna minkum munaffirin waliwo mummwe abakyaya bannammwe eddiini waliwo mummwe abakyaya bannammwe eddiini ayyukum amma nnaasi mummwe wabanga imaamu w'abantu falyujiz agezeeko okulaba nga afunza fa inna min waraihi akimanye nti mba muli emabega mu nnyiriri mulimu alkabiru wassaghiru wadhal haja mulimu omukadde mulimu omutennyo mulimu n'alina obwetaavu ayagala okugenda funza essala muddu wa Allah abaddu bakole ki abaddu ba Allah obate eyo hadithi yaffe esoose ey'okubiri حديث يا كاكولون حديث يعني يا أنس بارك الله فيك حديث يا أنس رضي الله تعالى عنه قام أن تنبك محمد صلى الله عليه وسلم رأى نخامة يلبى كاكولون دروا كسيدي يتبرا فشق عليه نتمنى كوزا صلى الله عليه وسلم نتمنى كوزا ناسونغولا ورؤيا ذلك في وجهه نتمنى بك كوني كما سوغي sallallahu alayhi wa sallama yanyiga olw'ekikola ky'omuddu kye yakola okubeera nti asuula akakolondolwa mu kibula ng'ali muki ng'ali mu ssala n'agamba nti abange inna ahadakum idha qama yusalli muntu bw'ayimirira okusaala fa innahu yunaji rabbahu muntu oyo aba ali mu kukoowoola katonda we wa inna rabbahu mukamawe Allah wajha alqibla aliyawo mukibula baina yadayhi au maaso go Allah wakolaki mukamawe Allah wali fala yabsuqanna ahadukum tokolondola tokubaka kolondolwa muki tokubaka kolondolwa mukibula kale bwoba kalubiriziddwa fani yasarihi kikole ku kkono au tahta qadamai oba wansi w'ebiki oba wansi w'ebigere nagamba kyava sallallahu alayhi wasallam ekyokusatu akhadha ridaahu tarafa ridaihi kyava jjayo eddinda wansi ery'olugoye lwe n'abanga akateekamu fajaala ba'dahu ala ba'di naddamu n'agattawo naga nti oba akole bw'ati akola atya akole bw'ati hadithi eyo nayo baddu ba Allah nayo nnungi ezze mu mulyango guno hadithi eyokusatu hadithi ya mama wa Aisha radiyallahu ta'ala anha hadithi ekwatagana ku bifaananyi mbaka sallallahu alayhi wasallam yali mu lugendo yagenda okudda mama wa Aisha ng'alongoosezzaako ewaka ng'atonyeetonye naye nga mu byatonye waliwo ebitanyumye yakwata olutimbe n'alubikka ku kabada naye olutimbe olwo nga luliko tamathilun ebifaananyi rusumaati mbaka sallallahu alayhi wasallama fa amara bilma'ruf n'alagira ekigambo ekirungi biyadihi n'omukono gwe n'abikwata n'abikuutiza n'abijjako sallallahu alayhi wasallam namuga nti ya aishata wange aisha inna asadda nnasa adhaban yauma alqiyama bantu abagenda okusinga okubonerezebwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero alladhina yudahuuna allaha fi khalqi abo abavuganya Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda ani alina kyabuuza baddu ba Allah tusaale barakallahu fikum esebu
bwe kibanga mwalimu abuuza nti tusobola okuteeka ekkoligo ku musiraamu munnaffe singa aba asazeewo oba singa aba alemedde ku mbeera y'okujooga Allah oba okujooga amateeka ga Allah, tusobola omusaako ekkoligo, tusobola omusibira ekikookolo. Ekyo kya mu ddiini, ekyo kya mu ddiini yaffe, ekikookolo kya mu ddiini. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yakikola, naye tukikola singa tukakasiza ddala nti kyekirimu obuki, kyekirimu obulungi. Tuba n'omukulembeze waffe n'aga nti kino kyekirimu khayiri, omuntu ono tumusibire ekiki, ekikookolo. Sebo tumusibira ekikookolo ate ne tukisibira ddala. Era aba yawukanye ku imaamu n'atasiba kikookolo kukisibira musiraamu oyo yathamu, afuna omusango. Kiraba kati ng'omusiraamu oyo singa abaako abamutuukirira ne bamutegeeza nti musiraamu kyewakoze kikyamu, kiraba n'agaana okuwulira, oyo naye asibirwa ekikookolo. Era abasiraamu wano bangi betusibidde ebikookolo, ndooza muyinza okuba mubamanyi, basaagala nnyo okuvuga, naye weebali bangi betusibidde ebikookolo nga bwe tubeera ku mikolo gyaffe situbayimusa na kubuuza ku bantu. Kiraba tubasibira ebikookolo, gagundi oyo tatoola salaamu wano, oyo tayimirira. Kiraba azze kuziika alhamdulillah aziike, naye ebyokubaako byayogera wano abikole ki, ebyokubaako byayogera wano abyesonyiwe tajja kwogera. Kati biri mu mbeera zaffe baddu ba Allah. Naye olwakuba oluusi bibaawo mu mbeera erimu ebyobufuzi. Kati Sheikh Ahmad ono engeri gyali onnakasero bw'abaako wayimiridde aga nti ono si musomesa, ono tajja kwogera, tajja kusomesa. Kati embeera eyo bweti baddu ba Allah, mbeera ya mu ddiini teyina buzibu. Ani alina kyabuuza omulala baddu ba Esebo? Sheikh wali omusiraamu asaba ku magezi mukyala nti waliwo bakola endagaano omusiraamu omu, omusiraamu era bali mu nteekateeka yakulowaza, naye n'amugaanira n'agenda kusoma. Naye eri atuuseyo okumala akaseera akatonotono, ate onamugamba nti ate waliwo njogereza okumala emyaka esatu, ate bwe nali njogereza yasiramuka busiramusi, kati so munange olwokukkiriza kubeera nga mubatwala mwembi, kati ng'abuuza omusiraamu waliwo alina kyabuuza omulala? Waliwo alina kya Esebo? Alaikum salaam wa rahmatullah. Barakallahu fiki. Tukitegeeza kibadde mu hadith gye tukoonyeeko, hadith ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Waliwo obujulizi obulaga nti waliwo ebigambo ebitonotono nga tebitta ssala bwe biba nga bizzeemu. Waliwo n'obujulizi obulaga nti waliwo n'ebikolwa nga bwe bijja mu ssala tekola ki, tefa. Kati obujulizi obusooka ya hadith eno yennyini, omubaka sallallahu alaihi wasallama teyagamba Muawiya n'abasahaba nti muddemu ki, nti sala yammwe mugiddemu ekoze eki, efudde. Nedda wabula yabaluŋŋamya ila ma huwa khayrun, ekisinga okuba ekiki, ekisinga okubeera ekirungi. Naga nti bannaye sala efaanana bweti ne bweti, ekolebwamu bino. Lidha tukujjukiza nti min makruhati sala, mubeemu kubitamwa mu sala. Kigambo makruhati sala kitegerekeka? Makruhatu sala ebitamwa muki, waliwo mubutilati sala ebitte ki, naye makruhati sala mulimu kye bayita al-abathu. Al-abathu min makruhati sala, omuntu okukola ekikolwa nga si kya mu sala oba okwogera ekigambo nga si kya muki, bwe kiyitirira eswala efa, naye bwe kiba kitono kitamwa. Kalegerekese ng'omuddu okubeera mu swala
ebigambo katugeze nga abaddu abakola amaloboozi nga bali mu swala kitamwa. Kati katugeze imaamu abadde ava wansi ku sujud, oluva ku sujudu ng'alina okudda yayimirire, wategerekese. Kati ava ku sujudu aga nti Allahu akbar, n'osanga imaamu omu ng'aga nti Allahu akbar, atwala eddoboozi lino paka lwanaatuuka ng'akoze eki, si kya mu swala. Al-awib bakiyita al-awib, si kya muki, si kya mu swala. Sami'a Allahu liman hamida, owulira ayagala agende ne sami'a Allahu okuva lwava wano, okiraba ate agenda bishwisha, agenda mpola paka lwana esimba alyoka agifundikire, okiraba afundikire sami'a Allahu liman hamida. Eddoboozi eryo lyonyoola si lya muki, si lya mu swala. Ekigambo kitegereka sami'a Allahu liman hamida, Allahu akbar, naye gulakyoga nti Allah nolyoka wenyoola wansi awo, ate waliwo n'okutuulamu ng'ovudde ku sujudu era ng'eddoboozi okyalinyoola, otambule nalyo paka wa min makruhati swala. Kyokola si kya muki. Waliwo ne sheekh omwe yatusomesa okuvuga akagaali, kiraba musiramu abadde agenda waza nalyoka akavuga bwati n'atambula nako paka kuki, paka omutole gutuuka ku ttaka. Sika mu swala, abathu sika muki. Ng'omuddu nange waliwo omusiramu omu yaŋŋamba naye seeko olinga akakola okukubanga otola salaamu n'omala n'okola mu booti, n'okola mu booti. Kati hatha abathu, kikola si kya muki, si kya mu swala, kitamwa. Bw'oba osobodde okukyejjamu kyejjeemu. Salaamu alaikum, salaamu alaikum, qawlan wahida, kiraba oluganda. Kati bwe kiyitirira eswala efa, naye bwe kiba ekitono kisigala nga nga kitamwa. Waliwo yeerabidde thabitun anhu sallallahu alaihi wasallama, tusobola okukola subhanallah okumujjukiza, okiraba oluganda. Ekyo yajuzu bal yustahabbu bal min as-sunna, yeerabidde mu swala okukolawo ekikola ki, ekimujjukiza. Ekyo tuteekeddwa okukikola, si kya mu swala. Eswala eno etandika naye waliwo embeera ekikoze eki, ekireese, tuba tuteekeddwa omujjukiza okukola ki, okuba obadde otunudde wabi nga toteredde mu kibula n'ofuna muganda wa atali mu swala, najja kugaa nti musiraamu ekibula kiikamu katono, okiraba. Obadde otunudde eno, musiraamu nagaa nti musiraamu kyukamu katono ng'odda mu mpaji, oba weewadde obudde olaba akamogo akayinza okusikiriza okusazaamu puroguramu eyo, kiraba. Nga sahabi omubaka sallama gwe yagamba nti ddayo omukazi gwe bakuwadde omulabe, abantu bawana e Madina abaana babawala balina obuuso, kiraba. Jangu umme ekole ki, jangu umme egaziwe. Bw'olaba nga kinakolera falhamdulillah, tekikoledde musiraamu guma n'ekyo kusalawo kwa Allah togwamu ssuubi. Okyayinza okufuna omusajja omulala ataliiko ki, ataliiko nkaayana. Banne ekibanja ekiriko enkaayana kiba kizibu nnyo, kiraba, kiba kizibu. Osula ku bunkenke tomanya oba gukaayana naye anaakuwangula oba onaakola ki, oba onaamuwangula. Banne ebigambo ebyo sabu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo. Sheikh Ahmad tutegeraganye nti akaseera k'okwogereza kaseera oweebwa mukisa kwetegereza munno, olabe embeera eyinza okukusikiriza okugenda naye mu maaso, oba embeera esobola okukuleetera okusazaamu ki. Kati yenna abaafunye embeera efaanana bwetyo oguma bugumi, Allah kyakugeredde n'olinda omukisa gwo mu mbeera endala etali eyo. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم يا رب لا تعذبنا فأنت علينا قادر يا رب الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.